wako assistant RDC ngera bwe nabagambye musaya feri asoose oba esoose tigenda kubeera ne muganda wange Joseph Tunyefunza tusobole okulaba nga tetwongera okubaganya ebirowoozo naddala ku ntebe ne mulirwanaawe ajja tubuulira Charles akalulu ka Charles kanyumira nnyo ate lwaki nyakka kubuuza nakulaba nga naawe gy'oli Ssebugenyi yakundaga nga oli eyo osagula kalulu amaanyi nga mangi ne ŋŋamba ono nga tanywa guteeka. Sebo tukwaniriza abuuza ku bantu baffe ate tulabe we tutandikira. Neyanza muganda wange abatulaba mwenna mbalamusiza mu linnya lya Yesu. Amiina. Nkulisa bonna abatuuse ku birungi. Nkulisa bonna abatuuse ku birungi ebyenjawulo abafunyeemu. Nkulisa bonna abawangula akalulu abayita mu kalulu. Mwenna ate bannayuganda mwenna mbakulisa okuwangula akalulu. Mukuliko okuwangula akalulu. Bonna bawangula? Of course bonna. Bonna mbakulisiza okulisa abo abawangula n'abatawangula naye okuyita mu kalulu obulungi nakyo kintu kikulu. Okuyitamu kubanga tulabye amawanga mangi nga olusi mu kalulu tebayitamu. Mu kalulu mujjamu ziku, mujjamu riots, mujjamu ki. Naye twebaza Abannayuganda okugondera amateeka ne bakuuma obutebenkevu ne bawuliriza guidelines security zetuwa buli kimu ne kigenda bulungi. Mukuliko obululu kulisa bonna abo abawangula kutandikira ku President Yoweri Kaguta Museveni mpaka ne ku bakulembeze abawansi. Kulisa kibiina kya NRM kubanga kye kyawangula. Yes. Nakyo nkikulisa n'ebibiina ebirala byonna ebya participatinga mu kino kubanga singa ebibiina ebirala tebya participatinga singa tewali yawangula. Naye okulaba nti ebibiina byonna bya participatinga ne biweebwa omwagaanya akakisa ak'okwenyigira mu byokulonda ate ne kakola ki? Kulisa aba Electoral Commission omulimu gwe bakola ogw'ettendo, security yonna, security departments zonna, security in general, nayo ngikulisa okukuuma obutebenkevu n'okukuuma Bannayuganda n'ebintu byabwe. Abafunamu ebizibu ebyenjawulo tubasaasira era tubasabira nti Katonda abawonye. Abaafuna obukosefu obw'enjawulo baganda baffe abaatugendako Mukama Katonda abalamuze ekisa. Amiina. Kale neyanzeeke namusa ennungi era embuuza ku bantu baffe ennungi. Kale bingi ebitambula mu ggwanga bingi nnyo ddala naye ekifaananyi kyotuwadde okwebaza okwo kulaga nti akalulu olaba nga kaali at least tulina ekifaananyi kye tukatuuseemu. Tumaze okufuna ebifo ebyo tuteekateeka kulayira era kyemmanyi nti kijja kusobokera ddala bulungi. Oluvannyuma lw'okulayira tugenda kutandikirawa ku luno omufunyeeyoko ne muwuzi wa Kiso Busiro yiyo mugirinamu kati babiri balambirira. Ntebe yiyo nayo yakomyewo bulungi nnyo ddala kati sirina byaliiningi. Mu Kampala wano nawo baafunye basatu balambirira nga NRM. We twogera ku Kampala Metropolitan, Kampala nga bweri bwetyo yonna mwenna muba mukwatibwako. Tusuubire ki mu kisanja kino ekigenda okutandika? Ekisanja kino ekitandika mu Gwokutaano kubanga President lwagenda olayira then alonde cabinet egenda omuyambako mu mirimu ne structures ez'enjawulo n'abakulembeze abalala bonna bwe bajja okutandika okulayira aba members ba parliament bonna abo. Ekiddako ku side ya government kulaba nti government gye mulonze ekolera abantu. Kati tudda ku step endala eddako gye bayita service delivery.
tulina olaba nti services za government zituuka ku abantu paka ne ku muntu oyo asembayo. Ate kirungi nti mweno constitution mweno manifesto gye mwalonze eya NRM mulimu bingi ebikwata ku bantu. PDM gyebawadde bafuna nti buli muluka nga bafuna obukadde 10 buli muluka bagenda babafuna obukadde 3. Kubanga tulabyemu nti ebifo byaffe bino ebya towns cities nga Kampala Metropolitan n'ebifo ebirala eby'ettawuni ebirimu abantu abangi nti obukadde buno 10 ku buli muluka. It's like a drop in an ocean. So government lwerowoozezzaako nti buli muluka gujja bagufuna obukadde 3. Mwakyaseesinga nga waakiri kinaaba yadde. Yes, kubanga bw'omanya nti buli mwaka amaka 3 buli mwaka gakola ki? Gafuna ssente. Kubanga gavumenti target yayo kulaba nti target yayo kulaba nti egezaako kulaba nti abantu abali wansi amaka 3 percentage ya 37% homesteads ezo zennyini nga eziri out of the money economy ezitali mu money economy zifiibwako kulaba nga ziyingira mu money economy. Era kyova olaba nti theme oba NRM gyabadde kulembeza protecting the gains n'okulaba ate okulaba nti bwe tubala okuprotectinga gains ezo nga bwe baziprotectinze Abannayuganda of course baziprotectinze n'okulonda then bwe bamala bateekeko babawe chance ebatuusa mu high income economy, middle income economy, high middle income economy oba mu economy enungi gyosanga nti buli muntu at least ali yaddeko. So ekyo kyekimu ate kisoboka kubanga projects nyingi ezo nga projects ezo zikwata ku bantu bola government eno we yatandikira nti we yajja wenadde ensoma waliwo president ebbaluwa yakasindikira public ng'eraga nti we twagenda ofunira obwetwaze independence nti Uganda abaali mu money economy they were 6%. 6% nga be bali mu money economy. So ebitundu 6 ku buli 10 nga bye biri mu ki money economy. Ebitundu 9 byonna nga biri ki out of the money economy. Mpaka nga baavu ate abeeyaguza olugero. Yes, government eno we yajjira mu buyinza neeraba nti ebyali biso of course wali bingi ebyali bisomoza abantu ng'efuga bbi bannamagye kutwalira amateeka mu ngalo, abantu okuttibwa, judiciary yali nayo nga teri bulungi. So ebyo byonna nekola ki naye nerowooza ku kintu ekimu ekyokulaba nti ekyusa ku byenfuna by'Abannayuganda. We yaleetera zinadds bonna bagagawale ezze ng'ereeta we yava ku NADS negenda ku Operation Wealth Creation. Operation Wealth Creation yakola nnyo kubanga yamuvinga percentage wagguluko. Then weeretedde ne bino kubanga wetugendedde okufunira PDM kati nga tuli mu 37% abali out of the money economy. Naye tusuubira nti kino ekisanja bwe tugenda okukimalirako oyinza osanga nga 99% nga bali mu money economy. Mwasesinga mutya amaka nti gano geetaaga akakadde gano tegeetaaga oba just abantu bakola bibiina byabwe? Kaŋŋambe
mumanya mutya nti abaavu be bafunye akakadde ako kubanga nabo ogenda n'owulira ate ssente ate kati zigenda mu bali yaddeko ate assessment eyo ekolebwa etya? Gavumenti badde yasesinga yasesinga kuva we yatandikira okukola zino programu eziwa abantu ssente bekulaakulanye nga bwe nkugambye we yatandika mu NADS bonna bagagawale NADS tandikwa ya Kisamba Mugerwa kati tuli ku Myoga WEP Women Fund Youth Fund kati tuli ku PDM ate neziri programs endala zikyaliwo ez'emyoga n'ebirala nti easesinga nemanya nti kati kubanga emitendera gyonna gyayinamu some queries oba okusanga nti batuuka abantu nga bagamba kati Operation Wealth Creation taata abasirikale beegabira bokka ne baki n'abo balinako akakwate kati gavumenti neesalawo negamba katusindika akakadde kano ku kyalo kumuluka omuluka abantu bannansi b'ogw'omuluka abali ku muluka beerondera akakiiko akabakola ki akanavunanyizibwa ku ki ate be balina obuyinza obukakyusa ku kiseera ekigere nti bwe muba mumanyi nti kano akakiiko guno omwaka tekatukoledde bulungi tukakyusa ne tuteekako ki akakiiko akalala naye akakiiko kaabwe nga bo era baba bamanyi bo bennyini abo bakakiiko n'abantu baba balonze baba bamanyi amakaago agayina obwetaavu okulaba nti ssente ezo zibagenda ku butereevu era President Museveni lwabadde ali mu campaigns abadde nga ye nga mu bingi ebyakola abadde alaga bujulizi bwaba abafuna PDM nga waliwo omuntu agamba nze n'akakadde sikakola ki sikakwatangako waliwo omukyala omu yagamba nti nze bwe bampa n'akakadde nakatya nensaba $7,000 instead of akakadde agamba ezo zensobola naye era yazikozesa bulungi n'atandikawo n'agulako embuzi n'atandika goat farming so ekyo kiraba nti really abantu balina testimony ate wetugendera mu maaso obujulizi bujja kukolebwa buki bungi kati gavumenti weekola ekyo ekiddako kulaba nti kubanga production ejaba high abantu bangi benyigidde mu byobulimi abantu bangi benyigidde mu byobulunzi abantu bangi benyigidde mu bikola ssente mu bikola mu produce kati products zijaba ki nyingi produce zijaba ki nyingi kati gavumenti kyekola ekirala kulaba nti enoonyeza ebintu byonna abantu bye balimye bye balunze bye bajja ku faamu mata kasooli nyama byonna kulaba nti ebifunira butali wabweru waki w'eggwanga mu katale akatale ka wano kokka tekakola ki tekamala tulina okulaba nti ate gavumenti egezaako okukola emikwano n'amawanga amalala agatuliraanye n'amawanga ate agali wala nnyo nga zi Bwongereza zi Russia zi India China kulaba nti ebintu byaffe bye tukoze eno tubikoze nga bya mutindo ate tubifulumiza waki obweru w'eggwanga bifuna akatale ate bannayuganda bongera okufuna ssente nga tutunuulira Ntebe olowooza akakadde kano kasinga genda mu baani era bo bayinza kukola ki kubanga wali tutunuulidde ebyobulimi n'Entebe ebyobulimi bisoboka yonna eyo n'ebyobulimi bisoboka n'Entebe bisoboka naye omuntu oyinza mutunuuliza ki nga munnantebe ali around awo waliwo actually let me tell you nti ne mu compound y'omwo osobola kugamba nti nze nkwate kano akakadde nka investing mu kulima enva endirwa zibuga zinakati zikabeji
n'obutungulu ofune bino ebintu byetusuula olusi bicontainers byetusuula n'ebikebe obukebe omo osobola n'okateekamu ettaka n'osimbamu obutungulu osobola kufuna obucupa waliwo omukyala abakyala Katabi y'ab'emyoga nagendayo ne mbakyalira nga bo balina akalumu bwe kati katono bwe kati bataddemu basimbyemu mushrooms obutiko naye ng'obutiko kye bwetaaga kintu kitono of course bw'omala okupreparing ennimiro z'obutiko just bwetaaga amazzi amayonjo naye nga buli lunaku anogamu obutiko obuweza obutali wansi wa 10,000 buli lunaku ku makya anoga naawe wa boda n'atwala mu katale. So bintu bingi bye tulina okukola tetulowoleza mu ttaka ki kyova President Museveni atuuka ne ku bano abalina ettaka ettono n'agamba mukole 4 acre model abasobola okubeera ne acres 4 naye n'abatalina acres 4 ente zo waliwo omwami omwali buddaawo alina ente ku acre emu alundirako ente 150 ku acre emu eyo atya ati ziri mu biyumba ziri mu kiyumba yasooka kugula mmere kagigula ku bana abatunda emmere y'ente kati yafuna ssente mu magoba gajja ku faamu eyo n'agulayo eka endala kati walima ki emmere y'ente tegedde. So ekyo kikulaga nti kyensaba bannayuganda ke kaseera kati tulabe buli ekitwetoolodde tulabe nga tukikozesa nga kituviiramu ekyomugaso. So akakadde kangi omuntu asobola kuba emmanju awo n'ateekawo akayumba k'enkoko n'atandikira mu nkoko bintu bingi by'osobola okukola ki okukola ate mukakadde ako amaka gafuna awo kiri kitya amaka gafuna mangi kubanga wetugendedde okugenda mu kalulu nga buli muluka ku PDM nga PDM gufunye miliyoni 360 PDM 360 miliyoni 360 ge maka 360 ga buli maka gakoze eki gafunye PDM eno ozifuna n'omala emyaka 2 ne ssente ezo deni n'olaba ku mwaka ogwokusatu n'otandika okusasula mpola kulanga ogumala percentage ntono nnyo ku myaka 2 egyo gy'omaze ne ssente oyongeramu emitwalo 12 emitwalo 6 emitwalo 6 buli mwaka akakadde manerenda kujjako amagoba ga mitwalo 2 buli mwezi n'abiri ziyinza oba ntono ontegedde alinamu ne penalty oyinza omaliriza oli mwasa gavumenti kyekola kulaba nti abantu abo ebayamba obutagenda mu bamanerendas obutagenda mu zibbanka ezibateekako interest y'amaanyi ofune akasente akaki akatonotono ofune akasente akayimu otugoba otutonotono ate kosobola okuzzaayo mpolampola waliwo n'abatandika okuzzaayo bo mu mwaka ogumu. Ebisoomoozo mugenda kubyandolinga mutya okukekejjula ssente z'abantu ababuze ne ssente z'abantu abakola ebibiina ebirimu families zokka ebisoomoozo ebyo mulina plan ki? President Museveni atugayidinze nnyo ku ekyo ekintu era nawa directives kulaba nti buli muntu yenna akwatibwa ng'alya ssente z'omuwejjere z'owa PDM bamukwate ate tebangwa kumuwa naki bondi
police bond kulaba nti oyo akola era tugezezzaako okulaba nti buli omu akwata ku ssente za PDM akwatibwa avunaana ng'amateeka bwe gakola ki bwe galagera ate nga directives za president tuzigondera nnyo ate ne tulaba nti tuziteekesa mu nkola so abo bakimanyi n'abantu bonna Entebbe bakimanyi nti alya ku ssente z'ab'emyoga oba PDM ye tugenda kukola ki kumukwata era tusaba abantu baffe bwe buli ofunamu omuntu yenna gw'olowooza nti ayagala kulya ssente za mubaaziri yaziridde jangu n'obukakafu jangu mu ofisi ya RDC tugenda kukolako nga bwe kisaanidde. Kale nkyali ne mukulu Joseph Tinyefuza era bwe tutambula mpolampola assistant RDC atuula Ntebe awo ebintu ne biryoka bitambulira ddala. Njala kujjukiza nti bannaffe aba Metropolitan International University webali okubangula omuyizi mu masomo gonna aga waggulu omuli computing, education, business administration, health sciences, tourism, journalism, social sciences, information technology n'amasomo amalala mangi. Bagaba certificates, diploma ne degrees eri abayizi abayise obulungi. Balina amatabi mu Kampala, Kisolo n'embalala nga bagaba nezibasale eri abo abakeera okwewandiisa. Bannaffe aba Metropolitan bali ku 0775 awo nno ojja kubeera nga obafunye bulungi. Tugenda kuwumulamuko bwe tukomawo RDC ajja kuba atubuulira endooliito katonotono eziri mu disitulikiti ye eya Wakiso, atubuulire Nabutya ye bwe yandikutte ensonga y'okunyiriza ekibuga nga tekirimu ba vendors. Ntebe eyo yafunangako kubira busebo eby'ekibuga ekisinga okunyirira nga muvuganya nnyo ne Fort Portal naye simanyi era dekatula kuba temutulaba ekitiibwa mwagenda mukijjawo kyogamba mwazze waggulu ekiri nnyo n'amaanyi era ojja okyaleko teriyo bano bagibwa kungulu vendors era ojja okyaleyo olabe tugenda kujjayo kukiri ku ground ne Joseph katuwumulemu katono tovaawo. Balina steam bath, balina sauna gym, bayigiriza endi ennungi so nga ate balina ebisulo eby'omulembe saako ne gardens mwosobola okukolera emikolo n'embaga. Be bannaffe abo aba Shine Country Resort Hotel bakubireko bali ku noti 752 943752 ne noti 78441496 mwebale kubeera nga nate mubawagira bwe batyo babeebaza naddala akaseera ka Valentine. Omuzadde omwana mutwale ku Homesdale ne asome ebintu bisobola okuba nga bimutambulira bulungi. Omwana bw'ono omutwala ku Homesdale ne amatabi gaabwe gali ana malambirira. Balina ekyebando mu Elisa Zone, balina Kamocha ku Mawanda Road so nga ate balina Egayaza ku ludda e Bugema ate era balina ne Dalen wali eri mu Kiteezi. Yo nno yafunye ne Center Nambe era nayo kati yegasse ku gali egenda kubanga kati nayo etuuza abaana okusobola okulaba nga bagatta ettaffaali ku byenjigiriza by'eggwanga. Nkyali ne RDC okuvako wali Entebbe mukulu Tinyefunza naye nga njagala kujjukiza gwe omulabi nti maaso awo ojja kufuna omukisa naawe otukubireko tubuulire entambula y'enteekateeka za gavumenti ezijja abantu mu bwavu bweyimiridde mu kitundu kyeyo. Gamba nga tutunuulira enkola nga oba enteekateeka ezaatekebwawo okugaggawaza abantu omuli PDM, emyoga ez'abavubuka muzifuna, ez'abakyala muzifuna n'endala. Waliwo abaali bafunye ku GLO oba nedda bafuna emiliyoni nnyo okudda waggulu. Mwe mwali mufunye ku mukisa ogwo oba nedda? Byonna tugenda kubeera nga tutambulira wamu okulaba nga embeera bw'erina okubeera nga etambula. Muganda wange njala otubuulire mmwe mukoze mutya okulaba nga ekibuga kinyirira era olowooza Kampala enyiridde etya? Kubanga abakoleramu nze ndaba emmotoka z'Entebbe nzijula gye zijjulamu be bamu ku bava ewuwe eyo. Mulina nteekateeka ki? Kubanga abamu bagenda nawulira wano Madam Jennifer ng'agamba mugendeeko ne mu bifo ebitwetoolodde, mugende Entebbe, mugende Nansana, mugendeeko Ekira n'awalala. Obaaniriza ssebo era singa baba bayiise ewuwo ogenda kukola otya? Ate gwe abagenyi bwe bajja ewuwo osobola kubagoba? Tosobola bagoba naye Entebbe eri more unique.
Entebbe kye kimu ku bibuga ebyasooka mu ggwanga muno. Era tulowooza nti baba nga tewali kikyuse tuyinza nafu maaso awo okufuuka city. Naye tugezezzaako okulaba nti era n'abakulembeze ababaddewo n'obukulembeze buno okugezaako okulaba nti bisapootinga ebibuga ebyo ebyaliwo edda ate ebikyaliwo ne kati ng'Entebbe kubanga kibuga kikulu mu byafaayo by'ensi eno. Kibuga kye kirimu airport, international airport yasookera ddala ate ekyaliwo Entebbe International Airport. Kye kibuga ekirimu State House, amaka amakulu aga president ag'eggwanga ate kye kibuga ekirimu UN base. Ekyaliyo nnyo sinali mmanyi biweeyawusi kati birinde oba Pamba Mwanyi. Nedda era waliyo emirimu bakola. Kye kibuga kirimu ebintu bingi ebyobulambuzi bingi. So tugezezzaako okulaba nti mu puroguramu ya gavumenti ey'okusapootinga ebibuga yabazimbira akatale kalungi nnyo ate ndowooza ke katale mu butale obukyasinze okubeera kirini. Awo wennyini wendyagadde otuuka obwedda wenkulindira. Mwe mukoze mutya abantu okubeera nga bayingira mu katale kammwe so nga ate waneeno abantu bazizzeemukko ku butale obwa gavumenti? Ndowooza kyetaagamu okubeera mu nkola y'emirimu kubeeramu n'obwerufu nti akatale baba bakazimbidde bantu abakatundiramu abakoleramu leka ba owning akatale kaabwe ate bafune n'obukulembeze obalungamye bafune obukulembeze nga bwabwe bubalungamye bubagaidinge mu kukola bulungi ki emirimu gyabwe. Nja kuwa example ya tax. Ndowooza bw'okebera mu tax ezinyirira eziyingira mu kibuga n'ezifuluma ez'Entebbe ndowooza zikyakulembera. Bwe bukulembeze obulungi bwe tukola ki kulungamya abantu ate si kati kuva dda kubanga nti baba bamanyi abantu be bakola area gye bakoleramu n'abantu abali mu area eyo kye beetaaga. Bo tebaagala mito gya biku. Kiringa bw'onaayingira mu restaurant bw'osanga nga restaurant si nnyonjo osobola kutuula n'olya emmere kizibu. So tugezaako okulaba nti tugaidinga ku bakulembeze ab'ebitongole ebisinga ne boda zaffe ziri organized nnyo zibeera ku gazetted stages. Waliwo gazetted stages ate buli omu agoberera amateeka ate balina obukulembeze kuva waggulu mpaka wansi. Oba population nti eno nnyingi nnyo ng'eyo wamwe just temunnafunamu population problem. Kiringa nga bw'onaalungamya waliwo amaka g'osanga nga it's just a nuclear family ya mwami na mukyala n'abaana nga 2 naye nga nkyafu. Ate n'osanga extended family erimu abantu nga 20 naye nga bayonjo. Kisinziira engeri gye mulungamizza efamire yammwe eyo okubeera kino kibeerawa kino kikolebwa bwe kiti kikolebwani buli omu n'abeera responsible. Bwe tutunuulira ku political wing wano bagamba politics ayonoonye nnyo ekibuga. Eyewammwe ba politicians beeyisa batya nga otunuulidde naddala wali ng'aba opposition babaddemu ebaliko wakati tebannavaamu ewammwe bo bakwasaganya batya ekintu okulaba nga kyensaba abapolitician tulina obeera real. Abapolitician balina obeera real mu bye bakola. Si gamba nti bw'obeera politician oleke ebintu bife oba ebintu biremu okukolebwa mu butuufu bwabyo nti lwakuba weetaaga kalulu. Omuntu osobola kumugaidinga obulungi n'omulaga ekisaanidde okukolebwa ekituufu. Dini ye n'akola ki n'akikkiriza. Yes mubaamu resistance kubanga sigamba nti buli muntu yenna apiikingira wamu ng'abalala. Kyanga bw'olaba kino ekisaawe ky'e Nakivu. Ekisaawe ky'e Nakivu amazima tulina okwapreciatinga nti hamu nga tannakikwatamu si bwe kyali. Naye kati lwolaba nti kikolifayinga
okubeera nga basambiramu emipiira giri international ekyo kikulaga nti kikoze eki naye nze zijjukira nti Hamwan bwe yali agenda okitandika okukizimba ate abakulembeze bennyini abali mu Kampala be baali bakola ki bakirwanyisa. Studio Lines munnange nno gwe ayagala okubaako engeri gy'otwegattako mu ngeri y'okubaganya ebirowoozo beera nga nate oyitiraawo osobola okubeera nga obaako naawe okuteesa oba okugattako ettaffaali ku kye tuliko. Tutunuulidde engeri abantu gye bagenda okwongera okuva mu bwavu tulabe nga ne 37% abali mu out of the money economy nabo bawongera okugaggawala era gw'olina essuubi mu programs eziteekebwawo ate ne tutunuulira na butya bwe tuyinza okumekinga ekibuga kyaffe Kampala okutunuulwa oba nga kinyirira kitunule bulungi kifaananeko nga banne abalinaanidde awo naddala nga wolaba Ntebe tulina Tourism City wali Fort Portal enyirira n'embaala eyo y'emu ku bibuga ebyali bitunula obulungi so nga ate nabyo birina abantu bangi so sobola okuyitiraawo n'oba nga munnange ogatta eddoboozi lyo ku lyaffe okulaba nga ekibuga kitereera. Tutunuleko ku crime rate. Obuzzi bw'emisango bweyongedde bwaleetedde ne IGP okukyusakyusa amangu mu komandi ya Kampala so nga ate it's Kampala Metropolitan. Kiki ekireese nnyo obuzzi bw'emisango okweyongera ate nga ne mu nnyumba zaffe mwebuli ndowooza enkyukakyuka muki enkyukakyuka mu byokwerinda ebeerawo buli kaseera ekola ki tekyazze lwakuba nti misango era bw'oba osayininga appointment letter yo mulimu foomu gye bakuwa n'osayininga nti okkiriza ogikkiriza appointment eno nti ye tokkirizibwa nti buli kiseera wonna enkyukakyuka wejjira onaagikkiriza nti ye era ekyo tukikola ki ate mu security kiki ekikolebwa ali ku ssimu halo sebo omukulu nkulamusiza nnyo kale munnange erinnya ne gy'osinzidde amanya ndi Matovu David Matovu osinzidde wa ndi Kigoogwa no Bombo Road Kigoogwa Bombo Road sebo oyogera ku PDM nteekateeka za gavumenti oyogera ku kibuga kyo Kampala oteesa ku ki enteekateeka teziri n'endabika zirabikamu n'enkola y'ebintu nga bweri tebadde embi era newankubadde nga zifaanana nga bwebifaanana naye abaami abo waliwo ebimu bisa mu kulongoosebwamukko kati enteekateeka y'okwawulamu enkola y'ebintu mu butuufu bwayo okukwataganya nga ku by'entambula ababoodabooda takisi n'abakozi b'emirimu ku nguudo naali badde bisaba omwami oyo n'abaase nga batambula nabo emirimu balongooseemu ku nkola y'ebintu tebandi badde nga nkwasaganya mu nsonga y'emu balongoose batya muwe wennyini w'alina okukwatira ddala ebyo ndowooza yange badde bwebintu nti bandibadde nga bakwata kimu ku kimu mu kibbo ne bakwata n'ekirala naye badde ne baligatta omulundi ogumu ne bakwata ababoodabooda ne bakwata abakozi b'oku nguudo ne bakwata abatakisi ne bazikola omulundi ogumu oba olwo kiba kutakavugano mu bantu b'ensi yaffe oba ffe ffennyini abagikola emirimu gy'omukamwana kale tweyansa teekateeka za kubakwata bulungi n'okulaba engeri gye bayinza okutambuzaamu ebirala kisoboka okubakwata empola nga gwe bw'olaba mu Kampala wa kati waliwo enguudo ze bazimba mu Kampala muno n'obwe tukkirirawo ku ssaawa ya Queen nga waliwo olaba nti booda terina kukola ki kuyitawo lwa nsonga nti emmotoka kwolwo oluguudo zirina okuba nga zitambulira ku sipiidi eya waggulu ennyo booda bweyingiramu kyangu okugikola ki okugitomera waliwo enguudo zojja osanga bagamba nti eno booda teyitawo oba birukululana tebikola ki tebiyitawo amazima amatuufu nti bw'oba oteekateekera ekibuga okiteekateekera kusinziira abantu b'olina oba abantu b'osuubira okukibeeramu kubanga
that's why boyino bawo stages nga zaki za boda naye sigamba nti buli wamu wabeere boda kansooke nkwongereyo n'omulala omu ali ku KTV. Hello. Atulaba ku KTV kale ndowooza network emusumbuye kyokuteekateekera muganda wange Brian nti kyetulina okukola ffe ng'abakulembeze kuingaginga obukulembeze bwa sectors zino ez'enjawulo obukulembeze bwa boda, obukulembeze bwa taxi, obukulembeze bw'abatembeya, obukulembeze bw'abakatale because babeewo ng'ebintu bisalibwawo banga biteesebwako bajje tubalage obulungi bw'ekintu nabo baddeyo banyonyole abantu bebakola ki bebakulembera kusinziira engeri enteekateeka ya site nga bw'enaakola ki bw'enaabeera. Hello? Kale. Network basumbuwamuko. Obukulembeze bwe bubeera sensitized. Bwe bubeera sensitized. Ne basensitizing abantu bebakulembera abawansi kyanguwa nnyo omuntu okutegeera nti kino ekintu nino kikola bwe nti ensonga lwaki gavumenti esazeewo bweti esazeewo olwansonga eno neeno muntu nakola ki. Hello KTV aliko gye ndi muganda wange. Ani ono osinzidde wa? Nsinzidde wano Bujuuko mu Mpigi. Essebo oyogera ku nteekateeka za kugaggawaza abantu oba ku kibuga kyaffe Kampala ab'Empigi mmanyi kireetamu ebbugga nakati biriŋŋanya. Enteekateeka z'okugaggawaza abantu pulezidenti gye yaleeta enteekateeka nnungi nnyo eyo ya PDM. Wafuna akasente? Akasente saakafuna kubanga akasente ako bwe baakawokagabana baakagabananga bokka bakagabanya famire zaabwe. Kati otegedde otya mbu enteekateeka nnungi? Enteekateeka waliwo bannanga abaafunako kuba tebasobola kutwala zonna wamu naye balina emivuyo gye bagenda bakola mu PDM omwo. Kuba n'abaafuna ssente nga ku ssimu ye bakusindikira kakadde naye ng'ate omala bba wa 10. Omala bba wa 10 ne balyoka bakusindikira akakadde kati bano ne bakola okunoonyereza kujja kulaga nti oli yafuna akakadde naye nga si bwe kiba. Bano be bayita abalonizi committee. Abalonizi committee be baba bavunaanyizibwa ate era be babbira ddala wano nga ssente zituuse ne bazibba. Bujuuko yo emyoga gye giri? Ekyo ekyemyoga sikiwulirangako ate n'ekirala PDM Bujuuko wakyama nnyo ne bwe ziba zizze tosobola kumanya kubanga bw'ali mu kibiina bakujjamu ne bafuna ayita obuyisi mu kkubo ne bamuleeta ne bamugamba katukuteereko ssente akakadde ku ssimu yo otwaleko emitwalo 28 okituddize bwe batyo bwe bakola. Kale tweyanzege ndooza awo nawo temanyi mumanyi okutuulamu nga RDC basinasa RDC ne mwegeyamu. Omwami ono ow'Empigi Bujuuko Mpigi tatuwadde erinnya lye naye yeebale nnyo okuteesa ku programu ya PDM. PDM kyenkugambye nti okusomoza okubadde mu PDM sente zibadde ntono nga bwe zijja just abantu bangi kubanga Mpigi eri mu metropolitan. Kampala ni metropolitan. So naye erowoozebwako egenda erowoozebwako nga bino ebitundu ebirala bye bayongeza nti sente ezo bwe zijja kukola ki kumutuukako. Ate kino kyagambye nti abantu beegabira bo bokka obwo obukiiko gavumenti yasalawo zino esente okugenda kumuluka nti ab'omuluka be babeerondera ki obukiiko obwabwe akakiiko akaabwe akavunaanyizibwako ke kakiiko akaliko chairperson owa NRM chairperson wa PDM akakiiko ke beerondera kakiiko kabaako omuwandiisi wa PDM n'omuwanika.
ku kyalo kyabwe so akakiiko bwe kaba tekakoze bulungi betu mukisa gwabwe oba it's their right okutuula ne bagamba nedda kana akakiiko tekatukoledde guno omwaka leka tukyuse tuteekeko akakiiko akalala. Kale ng'osiibula yozayoza nsibambi okujja mu kibiina kyammwe ate Owene Kyagulanyi amagezi adde ddala kituufu temumwetaaga oba mubuzaabuzaamukko obubuzaabuza kuba gwe oli mu security nga ngenda ku nsibambi naabo b'oyogeddeko nsonga ya corruption mudakika musaba nti aleete obujulizi agende mu ofisi ya RDC ey'empigi bajja mukolako. Kirungi kasita agambye enteekateeka nnungi abafunyeeko alaba bamwegombesa kirungi ekyo era twagala obujulizi ng'obwo. Ku kyansibambi tumwaniriza nze omwe alowooza nti ebibiina by'obufuzi twabigendamu nga tetwetegese singa twasigala guli omugendo gwa movement singa kati tuli wala era nenjawukana singa tezirimu. Then ku kya omukulu Kyagwe Honorable Kyagulanyi kintu kimu byalimu bibye sigamba tewali amunoonya bwayagala n'obwayagala ajja leero abaddewo tewali amukwata gavumenti bw'eba eyagala kukwata n'obeera mitala w'amayanja okukola ki kubanga tulina capacity eyo naye tewali gwe tunoonya era Kyagulanyi ali kujja kukola ki era ne security ndowooza ekuuma ewuwe ekuumye bukuumi bw'ajja n'amayanga eri seefu ejjavaawo. Kale ab'Entebbe baagaliza akadde akalungi ab'Entebbe ne bannayuganda ne bannawakiso bonna n'abannayuganda mwena mwebale kutuuliriza mwebale kutulaba mwebale n'okuteesa obulungi tubaagaliza akaseera akalungi kyekiseera tuve mu politics kati tukole tulabe nti tugezaako mu byonna bye tukola kulaba nti buli kitukola kiyingiza ssente mu nsawo yaffe tubeere obulungi tuve mu bwavu bagamba nti obwavu mpologoma ng'oterwanako ekulya nti ate lw'oyalwa mu nnyindo olwejjamu wekka mwebeere bulungi n'olulala tusinkane wano tuteese twongere okusomesa bannayuganda bonna mwebale nnyo mwebale ddala olwa Katonda n'ensi yange. Kale sijja kusukkako nange waneeno mu speedi eyayiriiri katubatwale